HIV si kirwadde kyakuzanyirako. Abamu tandise okulya bakizanyisa bakiyitanga obulwadde obwaddala obwa bulijjo. Muganda wange nyinza okugamba gwena akaka mukenenya aluma, mukenenya aluma, ye aluma asinga endwadde zonna. Ayinza okuluma just n'olunaku lwakulumiddemu n'okogga n'otuuka ku kilo ze wali tosuubira ng'ate wali olaba olina amaanyi. Naye n'otunuulira nti amu n'akusekerera akuba ovuddeyo oyogedde. Muganda ebyemuseemu bingi, entalo z'ennwanyi nnyingi. Kubeera n'akawuka ka mukenenya kitegeeza nno oba waza musango. Waki nfiiriddwa emikwano ne nfiirwa abooluganda famire yange, byonna ebyo ne mbigumira saggwa mu maanyi. Ne ŋŋamba kanyambe omulala ali eyo alinga nsi alina akawuka ka mukenenya, nesigala nga mpushinga ekintu kyange nga wensobola. Obulamu obulimu okumira eddagala lya mukenenya lyetuyita ARVs si bwangu, buzibu nnyo. Tondaba okumira eddagala n'olowooza kyangu nnyo. Si lino eddagala gy'okukeera enkya wakkuta muwaki nti n'omira olekeraawo, no, olimira mpaka obulamu bwo, teri kulivaako mpaka newookaddiwa oli osigala olimira. Omuntu yenna ali eyo kikwagaliza kubeeramu eno mbeera gye ndimu kuba ngimanyi. Byonna byenkola mu vidiyo zange, byenkola buli kimu nkulaga obulamu oba ofunye HIV bubeera butya. Kati teeberezaamu ate kkiririzaamu ng'ali eyo kusuubira ayita mu ki. Nze no ndi fine, nze nkola ebintu era n'ennyumirwa. Ne mulimu omuntu omu ng'ali eyo atanyumirwa nga teyeerabawo. Nno ekyenyinza okugamba wenna ali eyo, being with HIV does not mean you can't do anything. Kubeera n'akawuka ka mukenenya kitegeeza tusobola kukola kintu kyonna. We are children for tomorrow, we are future. Tomanya ng'omuntu alina akawuka ka mukenenya gwe ayinza okubeera omukulembeze w'enkya, gwe ayinza okubeera member of parliament for tomorrow. Stand out, speak out. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ab'emikwano sigenda kulandagga wabula ng'ekiriwo nsaba buyambi. Nsaba omuzira kisa yenna ali eyo alina ku ddoboozi erisobola okuwulikikanako ayambe sisita wange. Sisita wange ali mu kkomera kati emyezi 3, agenda kutambuza gwakuna. Bamusiba omwaka oguwedde omwezi ogw'Okumin'ogumu. Ngezezaako kyensobola naye nnemereddwa. Nsaba buyambi eri omuzira kisa yenna asobola okubaako kyakola eri sisita wange. Sisita wange yakola emyaka 2 mu kiyumba n'agimalako. Bwe yamalako emyaka 2 n'ayagala liniwalingeyo omwaka. Bati mu kuliniwalingayo omwaka bamukozesa contract ya myaka 2 nga tamanyi kuba bamuwa ekipapula nga kiri mu lulimi Luwarabu. N'asayininga agenda okumalako omwaka nga bamugamba nti alina okweyongerayo akole, kyokka nga yali afunye obulwadde nga takyasobola kweyongerayo okukola. Bw'atyo yatandika namugamba, omanyi wekyanga obagambe bakuzeeyo ku ofiisi anti nga everyday nkubira essimu nagamba nnumizibwa. Yagamba omusajja nti ntwala ku ofiisi, ate jjukira na guno omwaka gwe yakola yali akola naye nga tebamusasula. Nga tebamusindikira ssente nga bamugamba bo basindika ssente za mwaka. Kakati right now ali mu kkomera yeekalakaasa nagamba omusajja nti nzizaayo ku ofiisi kubanga nze nakola contract ya mwaka gumu. Omusajja namugamba parking ebintu byo, nkuzeeyo ku ofiisi waba osazeewo kifo ky'okumutwala ku ofiisi
yamutwala mu kkomera ng'agamba nti naamubbye. Bagenda okebera ebintu bya sisita wange tebalina kye baasangamu. Kakati ne kati omusajja bwe yalaba nti ekyo tekimuliddeko kugamba abasirikale nti naamubanja, yamugula emyaka 2. Sisita wange n'akolako omwaka gumu. Kakati omwaka ogusigadde waba tayagala kugumukolera nti naagumale mu kkomera. Naye nga lwaki? Kyokka ofiisi tezivuddeeyo kuyamba. Tezivuddeeyo kuyamba sisita wange ng'ali mu kkomera, imagine. Eya wano neye Uganda. Ndi Jordan nange. Onyambe nzira kisa yenna. Tase sisita wange. Alright. Abannayuganda ensonga egenda okututta kwagala bya bwereere naye anyway okusinziira Uganda nga bweri n'embeera nga bwetambula abantu ebiseera ebisinga tebamenya kugendera mu bintu bya bwereere. Kambajjukizemu katono. Waliwo ebiseera bwe baatwalira abantu e Iraq naye nga babatwalira bwereere. Naye mmanyi ssente mmeka abantu awo ze babba ku bantu. Waliwo kampani emu oba bakiyita Triple Canopy, simanyi bulungi if I'm not mistaken, naye nga nannyiniyo alina oluganda ku Jerusalem Sale, oyo omukyala bamuyita Kellen. Kellen yali omusosoze nga atwala bannyindo nsongovu. Teyali nga Oladra Shark yabalagadde ye yatwalanga buli omu. Yasosolanga. Naye abaana babeeranga e Iraq eyo olina akomawo ku vacation nga ssente tekuli ku account. Naye kasita bamanyanga nti akomyewo ne bamuteerayo akasammambiro. I'm speaking this with evidence. Abali bawadeko Iraq nga mwakira mu kampani yoyo omukyala mukimanyi kintugerako. Kitegeera. Waliwo omuvubuka omu yagwa eddalu naye kyamuveerawo ogwa eddalu kasente ke. Yagenda akoze akomyewo tekuli ssente n'agezaako babanya bamuteerayo akasente akasaamusambu yalemerako ennyo bamugamba gobanja omumanyi okyayagala obulamu mwesonyiwe. Kitegeera. Gayi yagwa eddalu. So this takes me kubanga batwalanga babwereere. Tewataka ngamu yadde kikumi kyo. This takes me ku kintu ky'abaana abaana abawala abagenda nga bakadama pamate. Ekintu ekyo kya bwereere. It is a matter of having a passport. Sometimes nosasolayo akasente aka medical ne balyoka bakutwala. So wetuba tukomplaininga ku kintu ekikwatagana n'obuddu. Obuddu abatunda abaana baffe mu buddu batandikira Uganda wenyini. Mu kampani z'abasajja ba untouchable be bamanyi nga bakozesa abantu abamu. Kati waliwo omuyaayo ogumu gwali kateeyo nga kirina. Ogwo omuyaayo gye guli e Kampala gulina kampani. Ne waliwo abagubaki nga weebuza ogwo omuyaayo gwajja wa license egukkiriza okutambuza abantu. Okitegeera. Ebyalo guli emabega gutwala abantu. Bakadama. Ne buli kadama gwe batwala buli muwala gwe batwala. Esitone nyo bamulyako milioni 10. Buli mutwe bamulyako milioni 10 abantu abo. Mukitegeera. So, slavery etandikiraawo mwabo ne guvayo go muyayo ne gwefula okubriefing abantu abaana gubaleekana kuba. Kakati bwe tuba twagala okumalawo ekintu kino tulina tandikira Uganda wenyini. Lwaki otwala abaana kubwereere? Mukitegeera. There is no war mwarabu balina empisa ebitu bamanyi kino tekiviirako abaana bano obuzibu. Atuuka eri neyekyanga abawarabu balina empisa embi muyitirivu akutwala nga ndogoyi. Reason yataddemu ssente ze yateekamu ssente ze milioni 10 plus okubeera nti akuleeta. Kyova olaba omwana ne makati ga contract agawana enkooye nkita omwarabu n'agaana. Omwana ne contract ne weggwako omwana n'agaana nkita omwarabu n'agaana. Ssente ze yateekamu nnyingi. Lwaki mulimba abaana abadde obatwalanga mu buddu? Nabayo wanene wa minister wa Museveni teseyamanyi namanya bavayo bavevenga ebintu by'ekisimu. Nabawo n'omutumba avumu namulaba ku TV yawo agamba simanyi tugenda kunoonyeza. Si kyogenda okunoonyereza abaana kuva mu 2017 nga babonaabona baddukira ku pejja Ssegirinya era gye baasindiranga ennaku. Abo abaana 2017 mu mwezi gumu abaana Bannayuganda bana abaafa. Waliwo n'omwana Omunnayuganda omuwa mukama we yamuteera biki mu mukono gula ne guvunda. Abaana abaludde ebbanga babonaabona batulugunyisibwa barepingibwa babambazaga uniform nkaaga abasibeeyo gye bakolera.
Okitegera. So muleke kulimbalimba abantu. Mubimanyi naffe kino kyetwagala mutandikireko mmwe ba untouchables mu Uganda ate nga mukisobola. Ekisooka tetuyinza kugamba bannaffe tulekera okugenda mu buddu. Wabula mutekewo minimum payment ey'abaana ebalina okusoma milioni 6 nga basasuddemu ba agenti wabanga agensi eri ku kyeyo mu Bawarabu. Omwarabu aleke kwekwasa na kuteekamu ssente zange. Deka omwana atunde embizi inte taka kyonna kyatunzi ajje mu kampani lyamu atambula agende ku milioni 6. Omwarabu aleme muteekako mbeera na lukongolo. Ekyokubiri, deka abaana basayininga contracts nga ziri mu Luzungu ne mu Luwarabu. Nga contract gyasayinize wano gyasayinize neyo ate ne mu contracts abaana balina okubeera medical, balina okubeera insurance. Abaana tukoyenga okubeera nga bagenda eyo ne babeera mu biyumba by'abantu nga buli wala bamuwa panado. Insurance erina okubaawo ku contract byonna. Contract nga bwesoma mu Uganda bwera n'okusoma eri. Era mu contract mulina okubeeramu akawaayiro ka probation nti omwana bw'abanga akooye ko batulugunya bamanyira balina akamanyira Abawarabu abo tebalina mpisa. Omwana watuka ina kwa probation period nga myezi 6 n'agimalako. Waddembe okuwa Omwarabu notification nti guno omwezi oguddako nkuviira. Anoonye omukozi omulala. Hello namulina ku restrictinga mateeka. Neze nsi gye mutwala abaana baffe mu buddu. Baganda baffe mu buddu gye mbatwala. Munoteeka restrictions nga z'amaanyi. Tulina ki embassy kya Uganda kikola ki? Mumanyi abaana Uganda abatulugunyizibwa wano mu UAE abasajja. Omwana natuka okubeera nga contract agiri makati n'agamba nkuviira. Ye lwaki wamba passport z'abaana? Ebyo nayo mulina okuteeka mu mateeka ne mbakakasa nti abantu bemukolagana nabo abaana bemukolagana nabo bantu ngamu. Lwaki abana Uganda yabonaabona ennyo Abafilipino yabonaabona nga bakola mulimu gwegumu? Mukitegeera. So era naye minuteeka mu mateeka nti omwana wagamba nti akooye tumutaako ki abusikondi kubanga ako balimu netteeke kubanga ye munnansi omwana wagamba nti angenzi ng'akuba ku leba oyo tayagala kukola ng'amuteekamu kya busikondi ne bw'atambula atadda mufuna mulimu. Ebyo byonna mulina obiteesaako ne mutuuka ku agreements teri ku buli teri ne mutuuka ku agreements n'ebyo ebisi gye mutwala abaana baffe mu buddu. Naye ng'ekisinga obukulu mu byonna mulekerawo okutwala abaana ku bwereere. Bannaye babalimba tabatwalira bwereere yeefuula kututte okubwereere naye ng'akuliddeko ssente mpitirivu. Y'ensonga lwaki bannange mutuuka eyo abantu ne bakozesa ng'endogoyi, mutuuka eyo abantu ne bakozesa ng'abaddu lwa nsonga naye abalina obusungu ne bw'embeera nzi. Kutaddemu milioni nga 10-15 otuuka okola emyezi 8 ng'amba ogenda ngenda kujjayo 15 endala zigenda okuleeta omukozi omulala. This explains the reason as why bababonyabonya n'abatulugunya ennyo. Newe obeera ng'osasudde milioni 6 n'ojja n'obagenda mwagenda kutulugunya ddi nga contract yo olinako kopi naye alinako kopi nzikirizibwa okubeera nti nkita esaawa yona wenjaganya totereka passport yange okugamba nti ndizaini ngamba ndizainize olina okumpa insurance obeera olina okugimpa. Kisiga nemuleka okubuzaabuza tugenda kunoonyereza kiki ogenda okunoonyereza mazzi mugenda noonyereza ki kuva 2017 n'emabega yonna abaana babazenga bafuna batulugunyizibwa mwali muvuddeyo. Mumanyi abaana ameka bali mu UAE munaabona naye nga embassy kya UAE bwekiyaawe Uganda mumanyi ameka babonaabona. So gavumenti ye Uganda musitukireemu okusinga okwebuuza amagezi ogamba kino kiri mu restrictinga amateeka. Mulekerawo okwefuula nti mutwala abaana ku bwereere. Mukola modern slavery ku baana b'abantu. Abaana mutandike ng'okubagirako ssente. Atalina ssente tagenda. Bannaye tekijja kubeera nga kiyamba abaana okubeera nga balekerawo okubonaabona kubanza ekirabyeko wano. Oli omuwala omukazi asobola okujja nga avudde Uganda ng'agidde ku visa ye n'afuna oli mu kiyumba n'agenda n'abeerawo mu mirembe. Bw'aba yagadde n'akansolinga tebagenda mulemberako. Mulekerawo okubuzaabuza abantu mubatwalira bwereere. Mulekerawo mutunda abaana b'abandi. Mulekererawo ddala mbatadde.